amazima galuma naye omulenzi ono yayogedde mazima. Ogenda kuwulira mu katambike ebigambo bye yayogedde. Gwe wenna agamba mbu nteekateeka genda mu mawanga g'Abawarabu ng'oli musiraamu, kampani yakulimbalimba, mbwera oli musiraamu bajja kwagala. Njagala owulize nnyo ebigambo by'omulenzi ono ayina ky'agamba. Naye nga tetunaba kugenda mu katambi baddi yansooka okubabuuzaako abalungi mwasuze mutya, mwasiibye mutya, amanya Magi nga bulijjo. Bannange mwebale kwagala Magi Kyeyo Initiative YouTube channel. Mwebale kulayikinga, mwebale commentinga, abashayalinga mwebale. Bambi wensabira gwe wenna. Eno channel no yaba Nkuba Kyeyo, tuyisawo buli kise kikwatagana ku Nkuba Kyeyo. Gwe kyomanyi ani yafunye obuzibu buno, ani yeetaaga kuyamba, ani yeetaaga kuddagala, ani yeetaaga kusaala. Kati wano tugenda kukola tutya ne twewa ku magezi okulaba nga tutuwaliriza contract zaffe tuzimaleko bulungi nga bwe twagenda nga tuli balamu ate tukomewo ewaffe nga tuli ki nga tuli balamu. So nkusaba bambi oyinza okwegatta ku channel eno ng'okoona ku kagambo subscribe. Noba nga weeyunze ku channel eno bw'omala okoona akagamba ako nno oyinza n'okubanga onkoonerako ku kadde. Bw'okoona ku kadde kakuyambako nti buli video gye nteekayo esookawo mukyala gwe esooka okutuukako nga tennatuuka ku bantu balala. So mukwano nsabye otwegatteko koona ku kigambo subscribe ate era oyinza n'okukoonako ku kadde tubeere nga tutambulira wamu. Teweerabira mukwano bannange twebaza Katonda eyatukumye nga tuli balamu. Weekubemu mu kifuba ogambe nzaani akyali omulamu olwaleero. Okimanyi waliwo eyafiiridde mu buliri. Okimanyi waliwo abadde akusinga obugagga asula mu makalina. Waliwo abavuga amamotoka nga tebasobodde kukeesa olwaleero ng'olweggulo tebalumazeeko nga n'ekiro tebasobodde kulwana kusigaza bulamu. Naye olowooza Mukama omuwadde ki? Kati no mukwano w'omwebaza n'omugatata weebale. Nzaani Magi akyali omulamu. Nzaani akyassa. Kubanga bwe bukya ku makya n'agamba nti omukka ogwange ngutwala Magi, mukwano ne bw'odduka ne weekwekawa aba agenda kugutwala. Kati nno waba akyakulekedde omukka, ekyo kirabo nnyo. Ekyo kirabo. Waliyo abagagga abaafudde. Waliyo abalina amamotoka abaagalese nga tebakyaliwo. So twebaza Katonda ate olw'okutukuma nga tuli balamu. Alright, katoyongereyo ate mu katambi ka mwana mulenzi owuliriza ebigambo bye. Tovaawo tukomawo. Twavanga Uganda nga baga ng'akuleeta akugamba oli musiraamu bajja kwagala biki wa n'omulokole oyinza osanga nga bamwagala okusinga ku omusiraamu. Bebeera eyo mbu ndi musiraamu ngenda Saudi bagenda kunjagala. Teri agenda kwagala, ogenda kukola. Ogenda kukola. Oyagala toyagala. Musiraamu muganda wa musiraamu munne bikoma Afirika. One Saudi bizalamu. Ogenda kukwata ekisiimuula boy. Okisiimuule. Osiimuule. Ndowooza ebigambo ebyo biwulidde bulungi. Ebintu by'ekyeyo naddala mu nsi z'Abawarabu si byakwesooka. Oba oli musiraamu kampani zimanyi okulimba, oli musiraamu bajja kwagala. Bannange tulabyeko abasiraamu nga bakaaba, nga binnyabo biraajana, nga bassebo balaajana, naye nga basiraamu. Ebintu by'ekyeyo mukisa. Omulenzi akugambye kampani yabalimba ng'oli musiraamu bagenda kwagala, naye akugambye balekawo omusiraamu ne baagala omulokole. So weetaaga okusaba feva okuva eri Katonda. Weetaaga okusaba okwagalwa okuva eri Katonda. Bagamba Mukama, abantu bano bengenda mu nsabe banjagale nteekaako feva mu maaso gaabwe, nganje saba okuganja mu maaso g'abantu abo, naye awatali ekyo mukwano. Waliwo abamu nga Mukama yakuzaala ne feva yo. Omanyi Mukama atuwa ebintu byanjawulo nga gw'oliko feva, nga buli wogenda bakwagala bwagazi. Oli ne wakulengera bulengeza akwagalirawo. Mulimu abamu ng'ekyo kisa tugenda kisaba busabye ekyokwagalwa nga tugenda kukisaba. So kati mukwano
teweeyinula simanyanga ndi musiraamu oba nanyini kampani taata wange simanyanga nanyini kampani kojja wange mukwano tebiriiko ebyo si byakwesooka. Amazima galuma naye munnange bino tuba tusaanidde okubimanya. Yensonga otuuka mu kiyumba nga banno bonna baze babeerawo nga babayisa bulungi nga babaagala. Mukwano gwe n'otuukawo ne bakuyisa bubi nga tebakusiima naye ng'era baze bakozesa baddugavu. Lwaki? Oluusi oba toliiko feva, bali banno baaliko feva. Era bw'otuuka mu families nga mubaddemu abakozi ab'enjawulo banno basobola okugamba nabye bali abadde babadde babayisa bulungi. Nze ntera okubawa ku example y'omuwala gwe naddira mu bigere. Baali tebamuyisa bubi, baali bamwagala. Nenze ate okusinzira ku bintu bye bankolera oba bye nabafunako oba empisa gye bampisaamu ng'eyawukanira ddala n'ey'oli. Baamuguzanga wifi ng'agisasulira ssente buli mwezi. Yatuuka ng'ekiseera ajjukira agisasulira n'ate nga bagikutula nako. Naye nze saagisasulira ate tebaaginkutwako n'omulundi n'ogumu nga ne weeba oluusi twatambulanga ne tugyerabira. Oluusi neggwako ssente ne balwawo teekako nga bakwetondera bwa munnange omanyi magi ate wifi twagyerabiddeyo eri nga naawe okimanyi mwagyerabiddeyo. Naye bw'enajja ojja kubuddako oba yaweddeko akasente naye tugenda kuteekako nga bw'oba toliiko teweetaaga bagamba nga siri online intaneti nga teriiko. Baamutambulizangako amaaso baamuyisanga ng'omwana omuto nga bamufigirira naye nze nalinga neefuga. Okiwulira eyo gye bayita feva n'oganja mu maaso g'abantu. Wali obaddeko n'omuntu nga gw'oli naye nga abalala bakubuuza omuntu oyo omufunako otya omukwano nga si mwangu naye ng'ate gwakwanguyira. Wafuna feva bawaganja mu maaso ge n'akwanguyira n'akwagala. So bw'oba osaba saba ku feva gwagenda okutambula naawe olwedde ali mu kiyumba ewa boosi wo ng'ebintu tebigenda bulungi olabira ddala tebakwagala. Kuno si kwebuzaabuza osobola okubeera awantu ng'okimanyidde ddala tebanjagala. Ne mu famire yo ng'okimanyidde ddala gwe mwenna gwe wekaweka mu baana gwe batayagala. Weetaaga feva okugisaba okuva eri Katonda oganje oyagalwe n'awatayagalika. Mu mikwano gyo mwe mubeera nga era gwe okimanyi n'emikwano gyo mu butuufu tebakwagala obeesibako bwesibi. So mukwano amazima galuma naye ate nga bituufu. Tweyambe tugenda kweyamba tutya? Mukoowola Mukama oyo akola ebitasoboka bannange atuwe feva. Buli kimu kiva eri ye. Bw'oba ng'oliko feva buli wamu oyitawo. Mwali mugenzeeko okusaba omulimu nga gwe ebitabo by'olina bitono olina na certificate n'ogenda okola application n'oteekayo empapula zo ne bamma bali abalina zi degree abalina zi diploma owa certificate ne bakuwa. Waliyo abatudde mu zi woofiisi nga ne wamubuuza certificate tagirina naye nga baamuwa omulimu lwa feva. Mukama yamuteekako feva n'amuteekako okuganja ate takoma kuwa ebyokka n'amagezi agakuweerako ng'osobola okukola ebintu eyasoma alina degree diploma masters byatasobola kukola. Nga bwe kuba ku reasoning osobola okureasoninga okusinga omuntu alina zi degrees. Tusabe feva. Kyenyiza okubagamba bamikwano feva buli omu ogyetaaga okugisaba w'olaba nga mu butuufu oliko olutwe gwe tebakwagala kati saba feva. Tosaba ssente, tosaba bugagga, tosaba kitandika kaabirira feva. Omuntu aliko feva tosobola kubulwa mulimu. Omuntu aliko feva boosi tayinza gaana kusasula. Ogenda bugezi n'omugamba mbadde njagala kino bannange ng'akikolerawo oba waliyo wabeeko abanjulira ng'oli eyo nga boosi oyogera bwogezi kigambo n'akuwulira
nze kyembagamba nkiyinako obukakafu. Waliwo sister yangambye nti Magi mu butuufu njagala vidiyo zo kubanga waliwo paati etuuka n'ozizaamu amaanyi mu kusaba. Si kugamba kyesirozangako. Wali otuuseeko mu maaso g'omuwalabu n'akugamba tukole kino mugamba tukikole bwetu ne bwetuti. N'akukkiriza. N'akugamba kino n'omugamba you know what ekyo nja kukikola enkya. Ng'alyoke n'akukkiriza naye mulimu abamu ng'obeera mu kusikamuguba na boosi bwo bw'akugamba kino ne w'oba okooye n'omugamba nja kukikola enkya ng'alaba ng'omutenguye ng'agenda kuyomba. Toyagala kukola wajja kwebaka naye nga towedde okola. So bw'oba oliko favor n'oganja mu maaso ga Mukamaawo ogenda kwogera bwogezi awulire ky'ogambye. Awulire ky'oyogedde. Mukama yanteekako favor mu maaso g'omuwarabu. Ng'omwana ne waabanga ye oluusi wabawuliranga ng'omwana agamba maama we mugambe bw'oti mugambe naye nga Mukama yanteekako favor mu maaso g'omukyala. Nga maama tatambulira ku by'abaana bye baagala. No. Nga tatambulira ku kyamwana kyayogedde. Ekyo kisanga wa? Omuwarabu ng'awuliriza omwana we. Nga bamugamba maama mugambe bw'oti. Nga maama bagamba nedda. Era nga tabiŋŋamba. Nga bagamba nedda. Oluusi oyadde olina ky'okola omwana n'ayagala okubaako byalya nti maama mugamba akole kino nga bagamba nedda genda okyefumbire tolaba nti alina byakola. Naye egyo yali favor. Nkugambye nkunyumiza eyaliwo. Byali biralamukko ku byange. Famire teyalimbi bali tebamuyisa bubi naye okukompeyalinga ku ye bye baali bamukozesa n'engeri gye bamutreatingamukko eyange yali fa better ku yiye. Weetaaga favor. Kadaama weetaaga favor. Nkuba kyeyo weetaaga favor. Oba oli mulenzi oba oli muwala. Andi kino tetugenda kiteeka ku nsi z'Abawarabu zokka. Wonna woli ne waba Uganda wano weetaaga okubeerako favor. Bwe kikuliikikira kitanga buli wogenda bakuboola. Nga n'omuntu gw'osanze atakumanya ataki akuboola takwagala olinga alina kye wamukola. N'ogenda ne munno ewantu ewasaba omulimu ne bagamba teguliiwo. N'obeera ne mukwano gwo ne mugenda naye ne bamwegayira na bwegayiriza okubakolera. Kyanga okole naye nga gwe wagusaba ne bagukoma naye beegayirira oli ate naba naggusaba. Hey, badiya twetereze twetereze wonna w'oli oli mu America oli Canada oli UK oli ludda wa Kuwait Germany Netherland yonna gy'oli ng'olabira ddala mu mutuufu gwe bantu bakusosola bakuboola gwe osembayo ofuna omulimu ne waba olina ebitabo gwe bawa gw'okwera olujja gwe bawa gw'okulongoosa toyi kyokka olina zi masters zonna zi degree waliwo b'osinga ebitabo batudde mu woofiisi ewali tudde. Weetaaga favor. Weetaaga ki? Weetaagako omukono gwa Katonda naye nga ba sweetheart video eno kangikomye waneeno naye nga mbeebaza mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde mpaka ate wano ku nkomerero ya video yaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane mu videos eziddako mbasaba mwekuumireko. Bye bye.